Abayisiraamu bakubiriziddwa okukomya okuzimba emizikiti n'ekigendererwa ekyokwagala abantu okubawana wabula bagizimbe nga balina ekigendererwa ekyokugatta abantu b'eddiini eno. Allah waliwo emizikiti egimu gye bazimba ng'oli aguzimbye lwakubeera nti ne gundi naye nange nja kuteeka wano ogwange nga talinamu kigendererwa wabula ekisooka ayinza okukikola bamulabe. Oluusi ono okuguzimba naaba nga azuukusiza emaali y'oli nti ino omusajja nakola bwatu nange yalayi akatalina sente zinsinga nange kanzimbe ogwo tegubeera mu mwoyo mulungi. Bino byogeddwa akulira ettwale ly'e Bukiimo mu Busiika Sheikh Abasiraamu bw'abadde aggulawo omuzikiti gwa mizigitti Jaberi ogusangibwa ku kyalo Senero e Busiika. Nekisooka nkubiriza abasiraamu bonna abeetolodde wano omuzimbo guno bagulabe naye ebbanja gye bali enkya tebajja kuba nabyekwaso maaso ga Allah ng'ababuuza omuzimbo tegwajja gye mwali temusobodde kusaala waliwo temwasemberezebwa. Ebyo bino ekyasemberedde abasiraamu ab'ekitundu kino mbasaba babeere bamanye nti masigidi yazze n'ekikemo gye bali. Sheikh Abasiraamu asabye abayisiraamu obutazimba mizigiti lwa bampane oba okwawulayawula mu buyisiraamu ng'agamba nti kubanga emizigiti mingi ensangi zino egizimbiddwa ng'abantu bagizimba mu ngeri etandibadde ntuufu. Allah subhanahu wa ta'ala gwagamba nti abo abateekawo emizikiti egyabandabe n'okubeera nga gyakuwakanya kwewakanya ate nakigendererwa nga kyakwawula mubakkiriza oba omuntu ayinza okuguteekawo ng'agamba nti nze imaamu buli kaseera naaba ng'abeera ku nze khutuba agisobera ku nze obwenzi kubanga amulaba mwenzi eyo n'ateekawo nti ngenda kuteekawo omuzikiti ekitegeeza n'akuba esiyaasa eri abenzi banne bagendewa eri oba ayogedde imaamu ayogedde ku mwenge ekyo nekyawula omuzikiti olina ayawuka naga nti nzimbe wali lwa imaamu kunjogerako kale olwekyo gw'omuzikiti Katonda gwatagwagala. Omuzikiti guno gumazeewo ensimbi ezisobye mu bukadde 10 era wano Sheikh Lubega abasabye okussaamu amaanyi mu kuguddabirizanga. Bonna n'abalala abali abakuŋŋaanyi wano okubeera nti mu masigiri bagikuume nga nnyonjo oleme kubeera nti eyagizimba ate yalina okujja ajeere tebagambanga nti yagizimba kapeti ngaye bwe beeweddemu bwe baba ate babagambe nedda kyalibadde kirungi okubeera nti nabo beekubiriza okubeera nti bagirabirira mu buyonjo bwayo n'okugirabirira mwebyo langi oba eweddeko biiznillahi subhanahu wa taala tujja kuba nga tujja kuba basanyufu nange omukulembeze ja kuba musanyufu nga ndaba omuzikiti gukyali munyirivu. Ye Haji Jaberi Musoke eyawaayo ettaka ewazimbiddwa omuzikiti guno ategeeza nga bwe yalina ekirooto okuva edda nedda eky'okuzimba omuzikiti era nga yali asiimye n'omusingi wabula ne wabaawo abazira kisaabajja okusobola okumukwasizaako. Wano wenzaalibwa era kuno kwaliko omuzikiti nga guli waggulu awo naye gwajja kuvaawo nekayina zettaka n'ebirala ndowooza bwe bityo ne kugaana okuddawo. Mbadde ne bannange bangi banfuddeko tubaziisaawo n'amala abaani ng'era mbalumiriza nti naye tulina okuzza omuzigiti mu Senero kubanga gwaliwo naffe wetukoledde aliifu ne tugisomera awo aliifu negisomera ku budda Lwamagala. Olwekyo kyebadde kinnumiriza nga mpulira nti omuzigiti gulina okuba mu kitundu kino. Ajje Samuel yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.